So much welcome. My name is the one, the king himself, always one of Celeb Jazz na wasubiza tubya tujja okubanga tubatusaka mawulire olugambo kalebule mwe namwe najja mbamusinzi dokwa mutwa. Thank you so much for the love. Twabagamba omwezi guno gokusatu ngata gunagwa ko gubulako ennaku ndozanga musanvu munana gubenga gugwako ne twabasaba twagala emitwalo 5 jokka bwejiti okulaba muno Celeb Jazz tufuiza emitwalo 5 nafe tuselebratingeko ngaba yatwa basubizo balaga ku bantu benkola nabo okuli omukulu amanyidwa nga Sir Lawrence n'abala bembera nabo wano ennyinyi ku King Montage Studios nga tushootinga sheno kwa bantu kunenga mugamba mutya, how are you doing, kakuba keko mukawulira oba tuongeremu batukyusemu ko kisinzira gwe gyobo tulabide okuba muno obeera otubulira nenga munnange twa subscribe kale tuza just abantu bibiri bokka tulabe muno tuweza abantu emitwalo 5 era nga tusubira nti weekend abantu ababiri bagenda kwa bamaze okuwanga ba subscribing ne katandikeko no namawuli agesanyu abayimbi bali mukaba abayimbi bana abato abestudde ne bakwata oluguudo logende Gulu ku meeting omukulu amanyidwa nga Chief Listener General Salim Sale wetwogerera bino munnange bakubiddwa mizibu nnyo katoba ali ogenzeke Gulu nze nali ngenzeeko ngenze kukola research okitegedde nga ntegera bagende Gulu baba bagenze noonyayo era batuuka Gulu omukulu Salim Sale bamulaba oba nedda. First of all abasinga bagende Gulu omukulu Salim Sale bamulaba naye abayimbi bano munnange bakutte balina akafoka batera oku meetingira abasinga bate ba meetingide ku National Theatre ba meetingira ku Kalenda Guest House e Machindi otegera bunyo ba promoter bavayo ne bekalakasa promoter bekalakasa nga seze mwazaba Balaam n'abagamba muno ngenda kuba njogera n'omukulu Salim Sale mbayo feedback munako nya little did Balaam know that mbuno waliyo abayimbi ba upcoming omuli ekika kya ba Lawrence abayimbi ba promoting oba batege ekibatu oshegedde abayimbi bano bote bekalakasa bagamba okusinga okujja Kalenda okwekalakasa okola meeting we are going to do one thing katuwambalire tukwate emitwalo gyaffe ebiri tukole t-shirt tumalo zikola tutekemu amafuta mu motoka tulinye coaster tugende paka Gulu bagenda otuuka Gulu nga munnange ensobi gye basinze okukoleta koleka nga beeyiwa mu luguudo olugenda ku barakisi y'Eggulu ewabeera omukulu General Salim Sale awo nonne kyekikola kye bakoze mu biseera bino ebya covid obanga Bobi Wine kasita okola ku kintu ky'okwesula mu luguudo era nga muno ebadde bali awo nga zikadenge za gavumenti tezituuka nga bakuba bali ekyemiggo era abasinga bakyaliyo banyiga miwundu nawuliddawo babaddusiza mu Gulu hospital eddwaliro lyeyo mulago weeyo abalala babaddusiza mu bukiriniki wadde bulinaanyeewaawo nga babuuza who are you the upcoming of Uganda wayimba luyimba ki zidolo ngowe bakuba emiggo ngowe babuuza who are you nga neba ne muleke ekimu kituwube ambuza who are you mbo amusimanya mbuno amuli simanya Iraneke ngambuza Iraneke wayimba luyimba ki simanya mbuno bino nga naye bamukuba emigo kegamba njagala nkutuseko ko ku maloboozi n'emiranga egyabadde Gulu wali muyongero gyolira koko ne bo video bwavuddeyo nga baddusibwa bana bamukubano nga baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo okulaba muno bagezaako okujjanjabibwa abasingadde bamanyi General Salim Sale agenda bawuza n'ekyenyizo nga babawadde kizike kyetaneetano babanga transport omanyi by the Lawrence atali bagende Gulu mu kusooka baba wanga akakadde kalamba era nga amuna akadde kanawamu nga kagira ku ki ku ssimu okitegedde bunyo abaddako sente ne zeesala ne babatandika bawa mitwalo mika 5 okitegedde either cash oba nga za ku ssimu awo nno nno baavaawo abaddako awo manyize baba wanga mitwalo 10 kati n'abasembeyo genda baba meka 5 kakutuseka abantu bano abagenze ewa nabagenze Gulu obeerabireko then tugenda muli amala nnyo teweerabira the show is proudly sponsored by banaffe aba King Montage Studios nga basangibwa bali ku Prime Tower ennankula byawo ku kizimbe ekyo ate nga level 3 ate nga edduuka liri D04 tuka ojja kola ebipande ebinene nnyo ebiriko King Montage Studios oba si ekyo bakubireko ku 0702 10 namwemu 25 that is 0702 104125 oba 0777 023405 ono omaze okuba contactinga alina ffe bajja kuba tuwa feedback alina tujje tukwebaze ne katugende mu bayimbi abali mu Kaaba bakubye emigga Gulu wetukoma tugende mu masomo amalamanyo tovaawo